President omukule kumwaletanga omukulembeze yakola biyamba tebiyamba mwaleta Kyagulanyi nga mulese mukulembeze wa revolution lwaki atali tuzimba mukulembeze wa revolution lwaki mumulabira mu ngeri yakozesebwa ati ekitegeeza abakolere kati ate sawazi na yali process y'okuzimbibwa ekitegeeza bafeeri mukulembeze mubera bafeeri yawo ekitegeeza bafeeri mukulembeze n'abaana ne mumwana akalulu tuyambe omulabi ati era gwe tuyambe sawazi tuyambe omulabi oyagala kuyamba mulabi nze wengamba nti byakola biyamba Museveni lindako tonazira mu kibuga wali badonguuza bitya anti lindako kyena mugambe kiri nti tompa kya kubuuza anti kati obiikirira ase kubikirira kibuuzo fe twabagambye ebyabalemesa bulimba bubbi olwaleero tulaba bye bimu ku bibalemesezza ne kuguno omugendo naye fe tugamba tusonga mbe bakulu omwami naziremu ekibuuzo lwaki Kyagulanyi waliwo ekibuuzo kinabuuza nete tewakinzizeemu noyite bali kibuuze ate ombuuza bingi kati okansooka nkireke kabirire ku kirete ekiri mu maaso lwaki Kyagulanyi olwaleero omwana gwe mwaleeta okuzimba mu kifaananyi ky'okumuzimba abe revolutionary leader abantu tebamuwa n'akalulu era pulezidenti w'abantu ekigambibwa lwaki bwemulabanga ekyokukozesa nti mwamuleeta akole kye mwagala abakole kye mwagala kyokka ate mumulaba nti ate kati era y'omu kati ate akolera Museveni oshegera nti ate kati mumulabanga akolera Museveni lwaki mumulabira mu mbeera yakozesebwa akola ebiyamba Museveni kuba kati ye Museveni nga biki mu bigambo bye yakugamba nti eyo ngenda kugimalawo NUP weri tannaggwa ate kati wuliriza kati kuba kati wenamugamba nti abedi NUP agenda kugamba kati ngenda kuddayo kirala kubuuza luli okitegedde kakati wuliriza nze ngenda kuwulira ekiriwo gwoŋŋambe ndi mukyamu oba ndi mutuufu soka otubula ebyakola kakati katugambe nti mu wiiki ewedde kale kankireete bweti nti Kyagulanyi wabaawo ekintu kisobola okuŋŋaanya abantu kuba kati ffe omuntu gwe twazimba tetwazimba nti asobola okuyita abantu bajje twazimba omuntu nga waba atuuse banange mumpulirizeeko tesobola okusirika mwe ne mwogera tukuwuliriza ate mumpa budde anti otujja kumulaba n'ogenda ku birala nova ku kino n'ogenda ku kirala omuntu bwe twazimba omuntu nga ne waayita ku kubo bwati abantu balina omugoberera already yakirina very good kakati ekyo netulaba omukono gwa Museveni ogukiremesa wuliriza ojja gwendekazi kyenzimba kekubaza enyamba oli awulira okitegedde gwe tompimira dakiika gwe pointi yange keguke kakati wuliriza kino tifwe twalaba nti kati ekyo nti omuntu gwe tuzimbye nti watuuka abantu balina okuŋŋaana bwe twalina ekyafu kyetuzimba kya fetal action nga waliwo omukono gwa Museveni ogumulemesa okukola ekyo gutya tebakuŋŋaana kati bwajja awantu ate bakuŋŋaana bamusangawa balina genda ku kitebe wuliriza kino kyenkugamba njagala okiwulire bulungi bwe bagenda wuliriza waliwo embeera etabula omuntu n'agenda mu kyomwagazaako kati ng'ekyabadde mu Lubigi singa yaba ayisewo mu motoka n'aga akambukemu mbuuze ku bantu amaziga agali wali gayinza okuvaamu ekintu kati ekyo Museveni takyagala naye wagamba nti ngayagala agendako manaafa tuyiseemuko vibe abantu abajja okulaba bajja kulaba Kyagulanyi muyimbi tebajja ku mbeera ya action lwaki buliriza soka oleke emalirizeyo nti lwaki tasobola kugenda mu Lubigi wekigwawo anti wuliriza wekigwawo owa Museveni amukontroli nga kontrola wa Museveni ng'amugamba tulinayo olukiiko kuba ye naffe twabeerera naye ffe tumugamba manyi nti kati enkya tugenda Gindi ye program si yabeera nazo akati na wano wekiri akati linda ko wakati linye nyonyi linye nyonyi genda South Africa uliriza awe genda South Africa akati kifo kyokubeera wano
amanyete abantu bange nakwanula we bati kyenjagala kinonya we kiti kakati ye ngamulinyise nyonyi ngagenda South Africa ngaabawe bagendawo kati kuba bali bazimba baabwe kakati ngojala gundi genda wo wali wala bikubata njagala kujjawo obulimba nga gundi agenda owafe otwazimba agende mu bantu muwama yabatolokako bamujjawo njagala ne baleeta yabatolokako n'ayimirira yekka kati febyo tubiraba obusobozi obiraba tubulina mwete muleeta njagala tujjewo leero bamuwamba njagala nkozesa omukisa guno mbukaka mu bwekitalo tujjewo obulimba oba mu ghetto kye tuyita parapase naliko mu structure za people power nga coordinator ngera nkulira ne bannange wamu Royce Embuga mukulu weyo Kawempe nga tukulira institutions mu people power structures ezasooka before that era okutulonda okubeera ebyo tebatulonda nti olwokuba tetwalina background work era balonda mu forces ennyingi ezeegatta ku Kyagulanyi oba ezeegatta ku kintu bannankyukakyuka kye baali bakkiririzaamu ng'era ku ssaawa eyo kiraga nti kireesa amaanyi agabbulukira mu mukulu Kyagulanyi abantu abagamba nti baazimba Bobi Wine baba balimba forces zonna ezisinga era nzijukira nze mu kutandikira ddala saabeera nnyo active weewaawo olw'ebintu bye nali nkozeeko emabega mu bulamu bwange bannange bantegeezanga ekiriwo era okutuukira ddala ku ssaawa nti kati twagala kuorganizinga ne tukuŋŋaanyizibwa twali abavubuka era ekyatulondesa ennyo ebiseera ebyo nga tuli bavubuka abangi abaali tebamanyikiddwa nnyo wabweru mu politics wabweru kyali nti abantu abasinga abakulu baali bazalawa Kyagulanyi baali bamuzalawa bangi baatuukirirwa nga bagaana okumwegattako era ojjukira ebiseera ebyo omukulu Norbert Mao yagamba temubeerange mmome ziri mmome mbu zijja ne weevu zo nezireka ku lukalu amazzi ne gaddayo ne zifiira ku lukalu olwaleero tulina ekintu ekiri soli ebyo byaliwo ng'agenda kwesimba ku WMP leka tumuwulirize twogera ku president kati kati oyogera ku WMP kitegeeza Mao ye yalwanirawo nga kyakatandika Mao yateekamu ne sente ono byagera tabimanyi Mao yakeetamu obukadde buna okuzimba Kyagulanyi kyekiri Mao wesiyangala yateekamu obukadde bina yatuula intentional n'agamba nti nzimba jjuuko abantu bajja beegatta ku force eyaliwo buli omu nze siwakanya muntu ayateekamu ssente yateekamu obwongo yakola kinze bwe nayingirira okusingira ddala nateekamu bwongo era strategy zaakolebwa ebintu byakolebwa ne bizimbibwa mpaka ku ssaawa we natuuka neezirako ku biki ku birala ekintu ekigenda kyawula abantu ku mugendo guno obulimba abamu bwe baleeta mbonabo obwogera okwagala bulimba sewo okwagala wenjogera ng'ombuuza sente ono wagera ku kyobuli soko mubuuze obulimba ng'obulibwa ate nze modereta nakogera ng'ombuuza mwe muli okujja nga baagala bifo kubanga politics kyo kituufu nti muzannyo gwa interest wembeera sirina interest oyo asobola obeera mulabe wange naye ate nkya we twesanga tuli ku interest y'emu kati nze owenda ompa information naye kankuwemu wona information kati kankuwulire kino okiyiga okuva ku nze nti ebyobufuzi byonna oba olonda minisita oba olonda ani nga tufunye obuyinza nga bwe tulwana kati twesunga okufuna ebifo nga tuwangudde bakiyita kuddiza kyekibalwanyisa okusinga kibeera kuddiza Museveni mu katabo kagamba ekimuleeta okwagala okuyingira ebyobufuzi n'okulwanira byalwanikira ataddiza abeera mubi ng'obwavu buli ewaabwe yenyini akugambye bakano kyekimuleeta era kyova olaba ffe olwaliwo kye tuyita nepotism tribalism na biki obuzibu bakulu baffe bwe baafuna naddala abawagira Kaguta tebaamusoma tebaamutegeera ebintu byonna byatukola olwaleero mu butabo yali yabiwandika oba yabiwandika oba byali bimanyiddwa toli yagira ku interest z'abantu beewaabwe
kati bakulagorayo nti police maje parastatals ministries byonna bijjudde bantu bewaabwe ye kyekyali ekigendererwa bano tebasoma bitabo obwo obutabo bwa fine buyinza oba bwajja luvannyuma naye ye kyekyali ekigendererwa oba ye ng'omutwala noli kyoyogerako byawukanirawa bale ono kyali mukola kati ekireeta obuzibu bano abaluddewo okuba nti balemereddwa kyekiri kye nagambye nti bajjeno buli we batuukayo ne balya ne bakkuta byebitaano bino ebireeta obuzibu kyekigambye okuddiza wotaddiza wabeerayo omulimu kati kituufu bakane baba bajjeno olw'okutabaddiza mu parliament alina okuyiga nokuliza nga wakayita emyezi mukaaga anti ntira mwoli bwabanga yensonga gyaleese nina omulaga nti ate nga n'ekirala kwayo ekyo kintu nga ninaga kyajuwingibwa mu ngeri nga 2-3 naye nga n'etteeka lya ethical code lyamenyebwa kwa baatuula mu lukiiko ne beegabira ssente ate bo bennyini abagenda ozifuna ate etteeka nga ligamba ki ethical code ng'etteeka ligamba temwegabira ethical code conduct or whatever ebeera ekugamba nti gwe wootuula ng'omukulembeze bw'oba oyina ekintu kyoyinamu interest katugeze bagenda gaba ttenda commission etulako abantu bameka 10 bemukomplainingako baali bameka bana kola mwebeerako abantu bameka batuula 6 kati ffe lwaki abana tebaliiko gule mukaaga tegukiyisa lwaki okiteeka ku bano lwaki we baali bagenda okuteesa ku service commission bano abana abaali bagenda ogifunamu tebakivaamu koramu netuulibwamu guli omukaaga omulala ogutaafuna oguteegabiramu eyo meeting lwaki tekimenya amateeka kambabuze ekibuuzo mwembi gavumenti efugibwa nti gavumenti ya movement sibe kiri kiki ekiteesa ababaka ab'opposition ku commission zingeezo checks and balances kati ku opposition mwenga mmwe senga bateeka abantu bateeka ne balonda abantu mu opposition babateeka eri muba mubasuubiramu ki ku commission ngeezo leetawo obwenkanya waliwo akatabo kati buliza kino obwenkanya babujja butya anti kino buliriza obwenkanya mu ngeri buliriza kino anti banesa baddemu kyenkubuuza anti kintu kyenkugamba kyennyini kyobuuza kyengenda okuddamu wenjogera ku bwenkanya mutudde commission kuliko government leader wa government prime minister government business ali commission afuna ebyo byoli complaininga byonna abifuna kuliko speaker kuliko bali bafuna ati buliriza miya buliriza yafuna 5 miya ova ku kibuuzo kyange anti obwenkanya buli bwe buti wabanga etteeka liwa bali abalala emabega wanaona bantu babadde bafuna nga protection tebafuna kakati nange wengamba nti naafa bopote kubanga nkola office jama tigenda kuvaamu ekya nteseza n'abaliddawo lwaki opposition nawe temubawasa irregularity yayo nina kibuuzo lwaki mwe mwewa ate nga naffe tukola nina kibuuzo kyembasaba lwaki kibeera kya star mbadde saa mumpulirize wakati wano tuyambe oli omu awuliza nga bwagambye senga okiriza mu gundi etteeka lya Uganda eri mu constitution lijjayo emyaka gy'obwa president kwesimbira si bwe kiri gwaliko opposition okkirizigana nakyoba sitegedde ekibuuzo ky'obuuza etteeka mu constitution ya Uganda constitution yajjawo emyaka egya president egyegwalina okwesimbirako gwaliko opposition okkirizigana nakyo ekyo sikanya nakyo lwaki ng'ate kiri mu tteeka anti kakati ne mu tteeka nakiwakanya anti kati teeka kati yafuuka tugenda etteeka linkwata kubanga abangi bwe bayisa kye bayisiza singa olwaleero pulezidenti Kyagulanyi ajja naye kambuuza ekibuuzo kuba kiri tugenda kivaako singa mpuuga afuuka president teyatuula mu commission eyo commission neeyisa ssente nezimu waye nga tatuddeemu zaali badde nungi okulya
ati morale okubuuza gwe kugwe nze kankiddemu kyeki twagambye legal bayisa sente zaabwe muki mu butuufu neera mu legal omwo mwennyini ne babaamu etteeka lye baamenya erya code of conduct anti kata we tujjira otegeera kati ne weyandibadde katugeze talimenye n'avaamu mu meeting eyo ne bamuwa sente kati olwaliro argument enene gye tutunuulira era yandibaddewo kati kino would it be morally right for him nze badde ndowooza ali mu kulwanisa lwaki twagenda e Masaka kyekibuuzo kibuuzo kyange ebibuuzo byange bye mbabuuza no tosobola kunyanguza kibuuzo kye totegedde ekitegeera nze ku lwange ndowooza bwe nti nga nze mutegeera yange nti waliwo ebintu ebiri mu mateeka mu constitution ebintu ebyo nga opposition tebakkiriziganya nabyo ekitegeera for example senga ekintu kijja nga gye kiggwera kitwala sente z'omuwi w'omusolo ekitegeera nga opposition ewakanya enkozesa embi ey'omuwi w'omusolo ekitegeera ne bwe kiba kiri nti kuba wali bagana tutwataddewo akakiiko katwako bammemba 6 ekitegeera nga bamemba bagenda gye biggwera nga batwala sente z'omuwi w'omusolo singa ofuna chance ku bammemba abo 6 n'ofunako bammemba 3 ne batwala akakiiko ako nze kulwanga ensuubira nti ebimu ku biba bibateesezaako chance z'oba ofunye kuba nti bawakanya ebimu ku bikolebwa akakiiko ako ekitegeera so sigenda kwekkiriranya nabyo nti tusigala tugamba muliriza kino they were morally wrong nze yendowooza omuntu bwe twasindika ajekinge muliriza kino n'ajoyinira gavumenti mu kulya morals oba waka oba institution zigenda n'amateeka weziba mu kanisa ogoberera amateeka ga kanisa weziba mu kika ogoberera amateeka ga kika towakanya anti kakati owakanya morale era kyenkubuuza okuwakana kubabina kujjawo teeka kati twakusindika bagambe kati butagijoyininga mwekisezaayo anti olwaleero otudde ku mmezo njagala kwambuliza omuntu akusiima gwokolera era gwokolera yakusasula anti wuliriza kitegeeza era abadde manyi ogenda kukyogera naye era kati era yakusasula omusaala kakati abantu boona abaliyo fe we baba akalulu kaffe twagamba genda mu kooti omukulu n'atagenda mu kooti n'agamba atusindise mu bantu kakati we yakkiriza nti alonze opposition yali yakkiriza nti Museveni president netujoyininga gavumenti ya Museveni kati tukola gavumenti ya Museveni era yetusasula MP afuna musaala gwa government ya Museveni era MP commissioner afuna omusaala era wamalufuna omusaala era yakusiima akuwa omusaala yakusiima anti akusasula yakusiima moderator mbadde nsaba topic eno wetulondebwa tukolera gavumenti n'ebintu bibiri tutwale betegefu okugaana okulayira musajja tumugyeko ku mu kusooka lwaki temwakikola ono n'agaana yeekiriranya n'alayira kwamwa ate yalayirirawo okitegete kubanga ate olonda opposition leader ate oba tozindako he considered bannange njagala argument eno oludda lwange nze ku argument zange njiggalewo n'ebintu bibiri abatulaba waliwo akatabo kawandiikibwa George Orwell bakayita Animal Farm Animal Farm eyo ebisolo byalwana ne biwamba farm ne bigoba abantu ku farm nobawo ebisolo ebyakulira banne baabyo nga bibategeererera naye ebyalinga bigamba bannange tukola nnyo ne tulima abantu ne balya apple ne balya amata gwe nte gwe bagakama mu gwe ne bagatwala eri byatuuka ekiseera byo ne bigamba nti mulaba apo zino n'amata bituyamba obbalowooleza emuva mulaba naffe twayiza okukola ki okubirya ensolo ezo zaali zize nga zirayidde nti bannange obuliri abantu babwe bakamwera bubi nnyo byatuuka ekiseera ne bigamba nti bannange olw'okuba eddimo ly'okubalowooleza ddene obuliri buno tubwetaaga tulemekeeranga naki nannakanyama olwaleero mu Uganda Animal Farm be bakulu be twasindikayo bakyekinge exercise mu parliamentary commission n'aba lead of opposition olwaleero ne begabira sente ku commission yemu ng'omuntu ayimirira ku floor no gamba nti exercise za government spending out binonenya state house okubanga eri obundi bubiri mbuli lunaku
toyinza beera muntu y'omu n'oyimirira ate ne weegabira kati ekyo towetagana kukimalayo kankikubuulire ekyo kimu mbadde nyamalirizeyo pointi yange ey'okubiri pointi ey'okubiri nze galawo ensonga yange nti waliwo mu luzungu akagambo bakayita kakistocracy something like that kakistocracy naye kyekategeeza eggwanga werifuuka kakistocrat kitegeeza nti abantu ababafuga babeera tebayinaasa oba babeera si be bantu abasaanidde bakola ki kyekiri mu NUP kati olwaleero tebalina nsa kyekiri andi era wogamba NUP n'omukulu Mathias Mpuuga depute waki naawe mwoli ndi wa DP naawe oliwo NUP olwaleero wetutunula wetutyo ne tugamba nti kuba Museveni betutwalanga abatasaanidde tufuga ate tetugenda gattako balala batasaanidde tufuga ne tugamba nti nedda bannange olw'okuba tuli bantu mu buntu ensobi zikola ki zikolebwa omuntu yenna akemebwa zayo ebitaano weetondere bannansi tugende mu maaso n'eddimu eddene ery'okusiga nange kamalirize nga ngamba muto wange ono nti mukulu Mpagi ebisolo ebyagamba nti tubalowooleza byali bituufu bitya NUP we yali mu buzibu nga Kibalama agitwala ekisolo kyavayo ne kigamba Kibalama musobola nga abantu bonna batidde n'obutikiti bwabwe bagamba batuwedde abamu bagala kubuddukamu Seekona n'agamba amateeka buteeka nti yatulowooleza ku olwo era yali yeetaaga kyonna kyonna kyetumwagala gwe wagenze e Masaka emboozi yonna eri ku nsonga eyo Seegona yagizeemu bulungi mu mateeka yatutegeerera mu NUP teri yamusinga okitegeete kabaka w'amateeka eyanunula NUP nga Kibalama agitwala ate kati yagizeemu kati mwina okukwata bulungi Seegona obutawa Kibalama magezi kutwala ki naye mu byonna NUP kubanga NUP weeri mu byonna eyinza okuva mu mikono gya Bobi Wine mu byonna mukulumira mu mateeka nzaamaliriza ng'omaze ensonga ogimaze n'ensembayo nga nkugamba muganda wange omukubiriza nti twagenda e Masaka bibaddeyo ne mutugamba olukiiko simanyira ntayogedde twayagala nnyo okujjayo ensonga eno ne tugiwa omwaganya abantu bagyogereko ne tuleeta ne muyita bakamishona abamu ne bakivumirira nti mwaleese ab'NRM bagyogereko eve mu ddiiro okitegedde gwanika anti omukolo gwali nnyo ku nsonga eyo anti wuliriza era ne gubeera success abantu bagende bagwera ebibuuzo byonna anyogera ekigambo kimu kyokka nebaza abantu ffe kyetugamba kimu omanyi woba okebera obuwanvu bw'amazzi tozikiriza kwebaza ku bantu sebo ku nsonga woba okebera obuwanvu bw'amazzi mu mugga olwaliwo bannaffe abo kye baakoze baataddeyo okugulu kumu twagala ebigendererwa byabwe nga wetubiwulira wetulowooza nga era webabikubuga nga babisabikasabika bateekeyo okwokubiri webajja okumanya obuwanvu bw'amazzi bagambe tebagenda kuva mu webajjo anti twagala bateekeyo okugulu kwokubiri balabe obuwanvu ebyo mwabyogera soka olinde sebo bano okwekangabiriza okwe bwe twali tugenda nga tukikola bakugamba teri muntu musi bayinza kugenda ku mubbi nga tebaloba nti kisoboka ekyo twakola omukolo abantu ne batuula nakugamba mu program nga twagala abantu omutwalo ku 8 twafuna gumu kitundu ffe tugambye ekimuteekeyo okugulu twafuna gumu kitundu ebigendererwa bwe twali tutandika Bobi Wine kino kankyogere twamutandika na 15 twakuba big tent e Makerere y'abantu 15 kakati